Wekibange ekiroto kyo kya kuyingira Germany, video eno gimpereka like otulo kakkane ngenda kwanguyiza ensonga. Abasinga ekibalemye okuyingira Germany nti ba agent ba wane Uganda okutwala okukola nga opeya. Ngenda kunyonyola opeya kyeki. Bakusaba $8,000,000, $9,000,000. Kyokka oluusi n'ofundikira nga ne visa togifunye otaddemu sente nnyingi. Empapula zonna no gwe tuyita paperwork nga bwe ngenda okulaga lumu ku lumu. Ne bakusaba $5,000,000 osime $4,000,000 okukolera ku paperwork. Kyokka ng'empapula ezisinga obukulu ezisinga obungi ziveeri. Era bw'onooba video eno n'ogimalako ngenda kuwa ne connection eya agency eri mu Germany. Tebakuggyako wadde 10 n'ekyo agency za wane Uganda zisaba $8,000,000. Omukyala teyansaba wadde 10 n'ekyo n'anfunira omulimu ne bampa ne documents zonna nga bwe nali nzeetaaga ate bo ne batandika kubanga buli kimu kiweddeyo sibabanja balinda nze. Nga sibadde 10 n'ekyo obuntu bw'oteekamu butono nnyo era bu document gwe bw'ogenda okufuna wano e Uganda. E Uganda wano tebumalaawo na miliyoni ezo oba 2.5 tebuzimalaawo. Ngenda kubuulira ngenda kuwa document emu kwemu awo gifunye otya video ezo kuba empanvu naye njagezaako okufunza anaaba alina ekibuuzo njagala obuuze nja kuddamu. Alright, nsooka okubaanirizaako abaddiya bange abalungi wonna wosinzira okubanga munange oli ku channel eno olaba video eno. Funa peni n'olupapula. Ogenda kuwandiika document emu kwemu. Kipapula kimu ku kimu ky'ogenda okuwandiika gwe nkugamba nti kino kyetaagisa kinootinge wabbali. So teweerabira video giwa ka like mukwano. Wogiwa ka like egenda kudduka speed etuuke ku bannaffe abalala kuba manyi bangi abeetaaga okugenda Germany. Ate era ogenda kumanya myaka emeka ku mulimu gwe ngenda okubuulira opeya. Ngenda kwogera ku mulimu gwa opeya gwokka. Omulimu gwa opeya mulimu gwa waka. Nga bw'olaba nti oli mu Buwarabu oli luddawa naye wano kikyukamu. Opeya we Germany woba omanyi okuvuga emmotoka. Mukwana emmotoka ebeerawo gw'ogenda okukola shopping. Gw'ogenda n'okola shopping ebitaliwo n'obireeta. Ngenda kubalaga ku zimu ku mpapula wano eno ne ku contract yange gye nasayininga. Buli kimu kwekiri lwakuba biri mu lulimi lu Germany. Nenja kugezako bibalaga sijja kubirambula kimu ku kimu olw'obudde. Ekirala opeya mukwano okola essaawa 8. Si bya Buwarabu n'okola 24 hours okola no rest. Essaawa 8 z'okola. Ngenda kubulira akasente k'ofuna. Kasente kayinza oba si kangi naye gwe ofuna opportunity n'oyingira Germany manya omaze okuggulawo otandise okuyingira ku nsi ezitegeerekeka. Tosooka kutunira kasente kangi. Ekirungi toba totaddeemu nnyo okulekamu abakozesa kampani za wano e Uganda. Alright, kale document esooka bwe yeteekateeka okuyingira Germany nyamba osooka ofune certificate ey'olulimi Olugermany. Oyagala toyagala certificate yeetaagisa. Era ne wonooba oyina empapula zonna certificate y'olulimi Olugermany nga togirina bagenda kumma visa. Kanyonyonyoleko katono ku certificate eyo nga bwe nkulagako wano. Ngenda kulagako wano. Eno certificate eno kati eno yange ya lulimi Lugermany. Making sure ekikala obeereko ne ka beginners ka A1 mu Lugermany ke tuyita A1 obeere nayo. Certificate eno bw'obanga ogifuna making sure nti ofuna certificate eya Goethe Institute. Ly'essomero lyokka embassy lyekonsidalinga. Buli nsi yonna tuyinamu essomero lya Goethe Institute limu. Uganda tuyinawo essomero limu. Tuyina mu Rwanda koziza ebibuzo nabikolera Rwanda wendi banfunye time nja bannyonnyola. Ruwayi nabikolera Rwanda kozi wantu waliwo exam date ku ssomero lya wano. Era pepa nga yo ya 7,000.
nja binnyonnyola we munaabanga mu byetaazo bimanya byonna mu vidiyo enaddako okusinziira ku komenti nga bwe zinaabeera. Okay, certificate ogifunye ey'olulimi Olujamani. Bw'omala okufuna certificate eno, kakati weetaaga okufuna host family. Tosooka kupapa kufuna police clearance kubanga ejja ku expiringa nga tonnafuna mulimu. Eno police clearance oba gye tuyita Interpol ejja ku expiringa nga tonnafuna mulimu. Kati sooka onoonye host family. Bw'omala okufuna agency yonna oba okozesa ya wano Uganda oba ofunye agency yonna egenda okutambuza, bw'omala okugifuna video saagala eb'empaavu nandibabulidde nze butyo ebyange bwe byali, naye mu next video gwe nkusaba kimutuulako ne video eddako ogirabe. Ngenda kunnyonnyola ebyange bwe byali. Video eddako ngenda kunnyonnyola bunnyonnyozi ebyange byali bitya, nafuna ntya omulimu, nafuna ntya host family. Okay, kakati bw'omala okufuna agency eyo erina empapula zegenda okusaba. Agency ekisooka ejja kusaba passport yo, ekusabe certificate eno y'olulimi Olujamani, bagenda kukusaba medical form. Kambalage ku yange kati nze olw'okuba nti saakozesa kampani ya wano Uganda, nakozesa agency direct okuva e Germany. Bansindikira empapula ezimu ziriwa. Okay, kambalage buli kimu. You know, ina paperwork. Alege bayita paperwork ne babajjako omutitimbe gw'ensimbi kumbe ebisinga biveeri. Alina kyenjagala obbalaga wano. Okay. Kakati nze agency yansaba kye tuyita medical report. Era bo bansindikira olupapula nga luva mu ddwaliro nga kuliko byonna bye baagala nkeberebwe. Ne balunsindikira ku email, nendu printinga, nentwala ku ddwaliro we bankeberedde ne bajjuzaamu. Biri mu lulimi Lujamani. Eno form yava Germany bagisindikira, nengi printinga nengenda ku ddwaliro ne bankebera ne bajjuzaako. Kati weetaaga okubanga eyo agency gy'onoogendako ejja kusaba medical report okeberebwe ogiweeyo. Ekirala kye bagenda okusaba, tukyali ku documents ennafu gwe beerako. Ekirala kye bagenda okukusaba, bagenda kukusaba ekifaananyi kyo oba ebifaananyi byo, kubanga biringanga eby'Saudi nti toba ogenda ku kampani bakuba ebifaananyi simanyi ekinene n'ekitono ne babiteeke ne babidisiplayinga in that ofuna omuntu akola ki akusiima. Kati nasindika n'ebifaananyi byange nembiteekayo ne passport yange. Kakati ebyo bw'obimala byonna ne agency n'ekunoonyeza omulimu n'ogufuna. Kati nze nakozesa yeeri nakola ne kiyita interview nga sinaba yadde okufuna boss owa agency yeeri nankolako interview nga mbuuza era twali ku video nankubira twali ku Telegram yatwakozesako Google Meet negana netukozesa Telegram embaseera bidoba Instagram kweze bbiri. Nambuuza ebibuuzo bye yambuuza, olina okutuna bwoti n'omutuna maaso n'oyogera ng'oteekako kasimayo n'akubuuza ebibuuzo. Ye interview esooka bw'ogigwa tomanyi na nsonga lwaki oyagala ogenda Germany. Alina ebintu byagenda okubuuzabuuzaawo woobigwa ayinza obutakufunira host family oba ayinza obutakufunira boss. So webigwa byonna n'akufunira omulimu. Tugenda ku document enkulu. Agency gwene kufunira omulimu n'ogufuna olina okuweebwa contract. Kati nze wano wenjagala obbannyonnyola ebyange byali bitya naye mu video eddako kuba biwanvu mu kaawo. Olina okwogerako ne family eyo gye bakufunidde, buli omu n'asiima munne ne mukkiriziganya ku ssente ze bagenda okukusasula. N'akubuuliramu biki by'olina okukola, ojja kukolawo newoti ku mumwa nga tebasoose kukuweereza kuba nabyo birina okuweerezebwa mu contract. We mukkiriziganya then balyoka bakuwa contract n'ogisayininga. Kati kankulage contract. Okay. Kati kankulage kye tuyita contract. Eno gye bayita contract.
eno contract yampeerezebwa agency kuba agency yanfunira omulimu era woba otunudde wano eno erinnya lya agency kweriri biri mu Germany ebino ebirala tojja biraba eyo bamugiraba mobile family kati eno ye agency erinnya lya agency mobile family kati eno yali contract eno yonna contract era ogiraba yajjanga esayiningiddwako kati wamala ogisayiningako nange nalina okusayiningako nemala neziramu nembiprintinga nembisindika through email nabo ne babeerako ne kopi gye basayininzeko nga nange nsayininzeeko zino empapula zonna ogenda nazo ku embassy eno contract kati wamala okusayininga contract njagala nsooke nkuwe kati gundi enkulu zetwogerako tuyina kyetuyita invitation eyo nkulu nnyo zonna empapula nkulu naye kati kankulage kyetuyita invitation letter ngenda kulaga mpaka ku passport z'abakama bange so eno gyetuyita invitation kigambo kiri mu Germany yoyinza obutakyawo naye eno gye bayita invitation letter kano katono bwe kati naye mukwano kafuna host family yekuwa invitation letter era bw'otunano waggulu kuliko date kuliko waneeno address ya family eya Navarro kuba mukamange Navarro then tuinako waneeno ne address eyange then nebino wansi eno invitation gyolaba bw'oba ogitunulidde yange eriko n'amannya g'abakama bange eriko n'amannya g'abaana abali ewaka n'emyaka gyabwe baagala okumalayo tujja kuba tubigenda mu nkunnyonnyole kimu ku kimu mpola mpola nga mbawa olugendo lwange nga bwe kimu ekyali okay kakati invitation ogifunye waliwo ebirala by'otannaba kufuna weetaga insurance kati kankulage ku kyetuyita insurance eno gye tuyita insurance muyinza obutabirengera bulungi eno insurance era bw'oba otunudde eriko Dr. Walter tunanolabe kanakagamuka kano ayupeya then wano waliwo erinnya lya Dr. Walter kati eno ye insurance ekavalinga ebbanga lyonna lyogenda okumala mu nsi eyo kati woba ogenze nga ayupeya olina okumala mu nsi eyo emyezi 12 gwe mwaka ogwo era balina okuwa insurance ng'ekavalinga ebbanga lyonna lyogenda okukola ki okumalayo bino byonna siina kye nateekako 10 n'ekyo kyova nti batubbireeyo nga tetumanyi n'ogenda ku kampani za wano ne bakubba $8 million esente ze nateekamu zaali zakola bibuuzo bya lulimi Germany mpozi ne visa oba olina ogyesasulira busente butano $30 n'obugwamu awo nakyo ekirala mpozi ne Interpol okay kakati eno gifunye insurance bampeerako empapula endala passport z'abakama bange omusajja mu America omukyala ye mu Germany kati Omumerika yawasa omu Germany n'afuna obutuuze Germany baali balina okumpeerako buli kimu okulaba nti visa ifuna sorry sagalaga bifaananyi byabwe naye eno passport ya mwami eno passport ya mukyala baziscanninga ne bazimpeereza nga nino ziprintinga ono paperwork ogenda kugenda naye ku embassy okay kakati waliwo gye tuyita reference agency omukyala wa agency yansaba kye tuyita reference era gwoba nali nkozeeko bobaana kati gwali esawudi oli ludda wange olina boosi omulungi omweba boosi abatali ba mitima mibi oyinza otandika ogoba ku bintu byo ng'okyali eyo agency bwena nkusaba oba ebakusaba reference ye muntu akakasa yali akozeeko mbaana ebbanga bwe liti mukozi mulungi
kati sono kuwaana buwaanyi be batamubuuzizza n'olupapula lwampeerezebwa okuva e Germany ne gye tuyita reference kiri mu Lugerman naye era osobola okusoma kuliko Olugerman n'Oluzungu babigatta simanyi oyinza obitegeera eno gye tuyita reference era ogiraba nti bwe yatuuka ano nenjiprintinga nenjitwala ne baginjijulizaamu omuntu eyali alina okugijjuzaamu si gwe agijjuza gwe tosobola kwewaako obujulizi nti era ndi mukozi mulungi so olina ofuna omuntu akusemba n'aba nga yajjuza mu lupapula luno lwampeerezebwa okuva e Germany nendu printinga nga kuliko n'ebibuuzo bye babuuza then ono ajjuzaamu bujjuza okusinziira ku ekyo kye bamubuuzizza kati no reference wali okozeeko mu baana oba agency wagigamba nali nkozeeko oba housemaid mu Saudi Arabia ebbanga bwe riti kati boosi w'oyo alina okuteekako okujjuliza reference eno n'ateekako ne location ye n'ennamba ye n'ateekako oba stamp oba n'asayiningako kyesimanyi ku muwarabu nti kisoboka so oyinza kufuna omuntu e Uganda n'akujjuliza reference eno n'akakasa nti ddala kituufu ky'oyogera wakola kibiki naye bw'ogamba nti nakola Saudi biki nga boosi we Saudi tasobola kuwa reference funa omuntu omulala nti oba wali osomesezzaako headmistress asobola okukolera reference eno n'agikolera oba wali okola mu restaurant era osobola okukola ki basobola obbikolera mukozi mulungi ndima kuwaanawaanakaawo kaakati ngenda kulaga empapula endala zenjagala wano waliwo kye tuyita confirmation letter togyerabira oba ogiwandiise confirmation letter bw'ona ogenda ku embassy nga togirina tebajja kuwa visa olina okuwandikira embassy ng'ogibulira ensonga lwaki oyagala ogenda mu nsi eyo era oyagala kgenda mwezi ki ogenda malayo bbanga ki ate era nga obabuulira oba nasomako wano kati bagamba nti namala university biki bali njagala genda German anobawa n'ensonga lwaki oyagala ogenda German nti ngenda kukola bwenti naye nga njagala n'okuba nga developing skills oba njagala gwe nga bw'omanyi kati bw'abagamba nti nasomeko ku university ne mali bbanga bwe riti olina okuba n'empapula ezo nasomesako okusomera eti ne bweti nali bukozi bwenti oba mbadde musawo bwenti bweti olina okuba n'ekikakasa nti obadde ki musawo kati ne reference eno era weeyambirako sayidi awo kati mweyo confirmation letter kyoteerabira okuwandiikamu singa ofuna visa n'oyingira ensi yaabwe bw'omalako ebbanga lyo ki ky'ogenda okukola ogenda kusigalayo oba ogenda kukomawo mu nsi yo tokola era n'ogamba nti bwe mmalako ng'ebbanga lyange liweddeko nja kusigala wano mu Germany ate nnoonyeeyo omulimu omulala ate biki bagambe bwe mmaliriza ebbanga lyange okukola nga opea ngenda kudda mu nsi yange oba ntandika okukola bwenti ne bwe ngenda kudda mu nsi yange oba neeyongereyo okusoma ngenda kudda mu nsi yange oba nkole bwenti ne bwenti naye ng'omakinga sure nti ebintu by'owandiise bimakinga okuva ggulu mpaka gy'omalira confirmation letter togyerabira sigirina wano eri mu fayiro ey'okubiri nandibalazeeko ate kyalibadde kirungi n'ogiwandiika mu lulimi Olugerman olw'okuba nti olina ka A1 certificate just you know how to introduce yourself n'okusabako obuntu obutonotono n'okwogerako n'abantu aye obugambo obusookerwako oyinza obutasobola kuwandiika letter number kati osobola biwandiika mu Luzungu n'obitranslatinga mu lulimi Olugerman n'otuusa ku embassy nga olina ki confirmation letter ngeri translated mu lulimi Olugerman so byebyo ndowooza baddiya naye nga tujja kubanga tweyongerayo ayina ekibuuzo any question tetutuuse ku biri bya ku applyinga visa biki tetutuuseeyo naye gwe ayina ekibuuzo
yonna osobola okubuuza ekibuuzo. Naawe ayagala story yange butya bwe nafuna omulimu nkunyonnyole na buli kimu nga bwe kyali n'okutuuka okufuna empapula zino zonna okunyonyola story yonna. So nsobola okuddako ku video eddako ne mbanyonyola story yange. Naye njagala okumaliriza nga nkugamba awali Katonda buli kimu kisoboka. Teweetiiririra. Natandika okufuna ekirowoozo ne ntandika okusoma olulimi Olujamani mu 2021. Mu 2021. Ekirala tukole emikwano emirungi. Eri akadde kana abafighting okunoonya $8,000,000 oziwe agent ekutwale nga Germany waliyo agent esobola okujja e Uganda nga togiwadde wadde 10 nga just gwe document bo be bakusaba weetaagisa sente nga gwogenda obuteeka mwana obusindike naye ng'enkulu zonna document ez'amanyi eza sente nyingi ziveeri nga tebakugyeko attaso. Okutuuka wano nafuna mikwano abatamanyi abatandabangako nga sina bannayuganda nga si baddugavu ye muntu eyanconnectinga ku agency eno. Agency eno nabagaye bagiyita Mobile Family Agency. Era bw'oba ogenza ku internet osobola okunoonya Mobile Family Agency okuleka yeetaaze email yaabwe. Yeetaaze email n'ennamba y'essimu njirina naye sinnaba kwogerako na mukyalo ono. So nja kusooka njogeremukko naye mugambe waliwo abantu abaleetaaze okuba munange nga bafunibwa emirimu then ndabe response ye naye ng'okusinga yaŋŋamba nti ayagala kati omunnayuganda ng'olwedde oyina visa appointment kubanga ekinene nnyo wiiki ezo ye aba amaze okufunira host family era bwe mukkiriziganya ne host family mu mwezi ogwo dokumenti zino zonna oba omaze ozifuna mu mwezi ogwo. So kati bw'ojja ng'olina already appointment date eya visa nkutrustinga kino nti mu myezi 2-3 ojja kuba otambula oba mu myezi 4 kasooba ne appointment date yo wakola the application naye obadde tonnafuna family ne mulimu aba-applyinga visa za opea naye nga tanaba nakufuna host family agala kanjira nteekayo application ng'ate bwe nnoonya host family. Kati singa ojja ng'oledi oyina visa appointment yo yaŋŋamba kati abannayuganda ayagala nga engeri visa gye zirwawo ezaffe wano nga w'omanya ebintu bya wano yeetaaga omunnayuganda ng'olina visa appointment yo nga togenda kumala ate kulinda funa mpapula ate olyoka applying visa. So kyekyo naye nga we nayogeramu naye nansikiriza okugaba ennamba ye nja kugibawa oba anaaba azze gyendi nja kugimuwa singa omukyala mala okubanga nzikiriziganya naye then ne email nayo nja kugibawa. Naye nga kyekyo baddiya alina question you can ask nja kubanga nkuddamu. Tweyagalize singa nze tebanjagaliza eyali tammanyi tandabangako tera nasuubi kundabako $8,000,000 zaali zirina oggwa oba 9 oba 10 zaali zirina oggwa. So yagaliza munno tweyagale bwe tutyo osanga omuntu gw'otamanyi nako n'akuyamba mu bulamu si wa famire yo takumanyi takulabangako olwo lwasoose okwogerako nawe n'akuyamba. So tweyagalize naye nga mbadde balabi balungi tusinkane mu videos eziddako. Amanya nze Maggie Baddiya tegakyuka naye mwebale kunsupportinga mwebale kunjagala siina kyenyinza bbawa okoleko sigala nga mbaweereza bwe nfuna akapya ne nkaleeta si kyekyo. Alright tujja kusinkana mu videos eziddako. Bye bye.